bwe tweyongerayo omuyimbi Palaso ayanjudde enteekateeka ez'ekivvulu kye kyatuumye Love Feast mu butongole. Bukedde y'emu ku kampuni ezitadde ensimbi mu kivvulu kino. Omuyimbi Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso awerekeddwako baganda be okuli Jose Chameleon ne Wizo nga bagenze ku Sky Hotel Naggulu okusengana abavujjirizi b'ekivvulu kye kyeyatumye Love Feast kw'ossa n'okwanjulira bannamawulire enteekateeka zaakyo. Yebaziza abavujjirizi okuli Bukedde family ne Mayanja family olw'okumbeerangawo. Package gye mwatuwadde y'amaanyi eragira ddala mwagala tufune obwanguzi bakama baffe aba Bukedde munnange ne Vision Groups. Anyonyodde ku mukwano bannayuganda gwe bazzi bamulaga nga ensonga lwaki ekivvulu ekituumye erinnya eryo. And love wins. Ate nze siina kye naalibadde kyonna singa tekyali mukwano gwammwe. Beegayiridde mwenna mujje muwagire Palaso. Sira okwati muganda wabula tuwagire ekirungi. Ngenda kusasulirayo abakyala balungi bokka etiketi ndowooza nga $20. Dola Namala ku lwa Bukedde TV yabazza Mayanja family olw'obumu bwe boolesa ate n'okutambulira wamu ne Vision Group. Lewuli era Palaso yakola naffe. Tukwebaza obwesigwa obwo tuteekamu. Olw'okubanga tuli big tetwagala kukuyiwa. Tugenda kukola ekisoboka kyekintu ekikupa n'okusingawo. Lwabalamu events etegeeza ekivvulu kino Adam Nasa ategeeza nti olunaku olwo bakusaba okulwa stage emizindalo n'amataala nga byonna bipya. So mujje munyumirwe ekyo mujje mulabe tulina saawundi etugenda okusabulako olwo olunaku lwennyini n'amataala ag'enjawulo ne stage ez'enjawulo. Ekivvulu kino kyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja ku Cricket Oval e Lugogo ng'okuyingira emitwalo 25 ng'ate emmeeza ya bukadde 3. Omuzi wa P4 bamuteeddemu holiday study material ate Minisita Muyingo annyonnyodde ku masomo ga yunivasite agaayitako mu yiya ssente mulimu ekibiina ky'abadde family Julius Sebwata amanyiddwa nga Kikadde komanda ategeeza ekivvulu mwagenda okwebaliza abawagizi be olw'okuwuliza 105 Bukedde family radio embuutikizi nga kitumye Kikadde experience ng'ennyanyanyanya. Ekivvulu kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno mu kisaawe Nabweru ng'okuyingira omutwalo gumu. Kitegeeza nti omwana yali tannazaalibwa akawulira nga kapya n'asobola okudigida n'asimba akagere. Kyekivvulu kino kye bayita ekikadde mu binyaanya. Wiikendi eno ku Lwomukaaga mujje ebintu byaffe titubyogerera nnyo mubitegeera bulungi nnyo engeri gye tubikwasaganyamu. Abavujjirizi okuli Ryan Kitonsa amanyiddwa nga Kojja Kitonsa, Mebo Kaule owaddeko Paints ne Robert Kugula owa Hema Water nabo bakonza abantu okujja mbungi. Bamala okutukakkanyiza abantu bali n'endongo bwe bajja ne banywa eddagala lyaffe mwa tuli batambulira bulungi kubanga emisulo giba gimaze okulira kisinga. Amasolo y'ensonga lwaki leero ndi wano. Ansanaawa tubakubiriza mujje mutweyungeko ku lunaku olwo Lwomukaaga sho teweebuula musobola okujja n'abaana mutunyumirwa. Kennedy Mota amyuka akulira okutegeka ebivvulu Vision Group ne Joro Promoter nga yali mu nteekateeka z'ekivvulu boogedde ku nteekateeka eziggiddwako engalo. Ennaku ziweddeyo tugamba kati bugambi ki Lwomukaaga guno mbasaba buwagizi mwenna mujje tuvugirize ekintu kyaffe eky'omutaka Sebwatu Julius. Omutaka Sebwatu waffe wa munda mwana so n'ensonga etwajjeyo n'ag'omubuto okulaba ng'ekivvulu kino kibeera kinyuvu. Bulijjo tubwana by'abannaffe ne tubikola n'ensi neyanaamirira. Kakati olw'Osebwatu n'olwekyo nze basaba bannange muwagire omusajja waffe w'amaanyi. Ignatius Kamia ne David Tamale bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.